Nawekityo ketubeere nga tutandikira wetwakomye ennyukuta zaffe eza hurufu alhijaiya. Twakomye ku nnyukuta eya kha'u, ketuba tugenda ku nnyukuta eya dal. Dal etudda ku nnyukuta eyitibwa dhal. Dhal eyina akatonyeze kamu nga kali waggulu. Ne tuddako ennyukuta eyitibwa ra'u. Ra'u. Ne tuddako ennyukuta eyitibwa zaay. Zaay. Ne tuddako ennyukuta eyitibwa siin. Siin. Ne tuddako ennyukuta eyitibwa shin. Shin. Tuddemu dal, dal, dhal, ra'u, ra'u, zaay, zaay, siin, siin, shin, shin. Ezo nno z'ennyukuta eza hurufu alhijaiya, z'ennyukuta z'Oluwarabu. Awo nno tusobodde okubeera nga tukoma era awo tugenda okubeera nga tutandikira ennyukuta zaffe ezinaddako insha Allah.